Ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'e11 omwaka 2023 kansala akiikirira ab'e Bulenga ne Bulaga ku lukiiko lw'eggombolola ya Wakiso mu Myuka nga ye Robert Ssegawa yakkakana ku bakansala banne n'abawuwenyula emigo nga balanga okulya mu kibiina kya National Unity Platform olukwe bwe balonda bana NRM ku bukiiko bw'eggombolola ne balekawo bannaabwe. Kansala ono yali atiikirira nnyo olw'ekikolwa kino era yategeeza nti yakikola okwanika abali b'enkwe era nti yali tayinza kutunula butunuzi ng'alaba banne balya mu Pulezidenti waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu olukwe. Tukiikirira abantu baatwesiga ne baagala Nuupu era ne batusindika tubakolera ne buli lwokola zigizaga abantu bali obo bakoze bubi nnyo. Kati kansala Ssegawa y'omu ku babadde n'essuubi n'obukakafu nti waakufuna kaadi y'ekibiina era abadde yeegwanyiza ekifo kya ssentebe w'eggombolola mu kiseera kino ekirimu Felix Ssemujjo wabula kyamubuuseeko okusuulibwa ebbali n'ataweebwa kaadi. Ono gwe tusanze mu nnaku yeewuunyiza abakulira ebyokulonda mu NUP olw'okwerabira byonna byakoledde ekibiina nga kati ayagala kumanya kwe baasinzidde okuwa munne bwe babadde bavuganya kaadi ng'agamba nti amusinga amaanyi. Nze musajja akoledde abantu ate nze musajja ayagalwa buli muntu okuva ku mwana omuto mpaka ku mukadde. Singa nawe kennyini wesula n'ogenda ku ground n'ogenda gyenkolera emirimu mu sub county yonna n'ogyetooloola n'ogezaako okumbulirizaako buli muntu asobola okukuwa ekifaananyi. Ono era annyonnyodde obulumi abawagizi bwe bayitamu. Enewe abantu abasinga obungi bonna banninamu essuubi era babadde basuubira nga balina okukkiriza okw'amaanyi okw'omuggundu nti mubagenda okufuna kaadi sinza kubulako. Agamba nti yatutte okwemulugunya kwe eri abatwala ebyokulonda mu NUP nga n'abakulembeze b'ekibiina beewuunyiza lwaki teyaweereddwa kaadi n'asaba abakulira ebyokulonda okuwuliriza kubanga abadde n'enkizo. Nenkola gundi petition okwemulugunya nenkutwalayo ku kitebe era abakulu abamu bwe bandabye ne bambuuza tuwafunye kaadi kozesa nabo beewuunyiza badde surprised nnyo era waliwo n'omukulu yagambye n'ensi ejja kukola ki ejja kutunenya Ssegawa oyinza otya obutafuna kaadi. Ono si yeekeyemulugunya ku ngeri kaadi gye zaagabiddwamu nga n'abadde akulira enkola ya Kkunga mu Busiro East Bugembe ya Saado ali Maziga era ono yasazeewo okwesimbawo bwa Namunigina. Abakulembeze bo bayagadde ekibiina kino okukisaanyizaawo ddala bamuliddemu olukwe neffe netumuliddemu olukwe. Akiisa ensingo ng'agamba nti bingi byakoledde ekibiina naye tasasuddwa era asabye ab'akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kino okwekuba mu ttooki. Omulala kansala Joseph Ssemugera nga naye yammiddwa kaadi era ategeezezza nti zaabadde zaakugula nga bba batalina nsimbi baaviiriddemu awo era agamba nti agenda kwesimbawo bwa Namunigina. Kyenyinza okumugamba nti abamuliraanye baamuliddemu olukwe era balabise ekibiina kyaffe era ekigenda okuva mu kalulu kano kyekigenda okulaga kyabakulu abamu abali mu bukulembeze beetaaga okukyusibwa. N'abakulembeze abalala bakukulumya olw'obutaweebwa kaadi ne basaba akulira NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu okwekenneenya ab'akakiiko k'ebyokulonda. Mbeewuunya bannayuganda ab'akakiiko k'ebyokulonda k'NUP gye baasinzidde okunoonya gurawundi z'abantu Bino we bijidde ng'akulira ebyokulonda mu Buganda John Mary Seboofo ku lunaku olwokusatu yawakanya ebyogerwa nti kaadi za kugula n'ategeeza nti abantu bangi baali beesimbyewo ku bifo bye bimu nga bonna tebasobola kuzifuna. Amalowoozo okubanga mangi tekiyinza kwewuunyisa baba kandi tebadde bangi nga tujjako omu. Abdu Muwonge yakusakidde ekkulire lino ku Rabukedde TV.